Buturuki oba Turukiye ewa President Recep Tayyip Erdogan akadde konna. Kakati ekirindiriddwa kulaba Irani aneefukuukulula. Irani anagenda maaso n'okulabika nti yeekuba mu kifuba agonde, naye bulijjo nga bwe tubagamba nti ebbanga lyonna basigadde bali defiant. N'okuteesa kwonna ogenda okulaba obanga kulinga okutayira makulu gye bali kubanga bali defiant. Ekyokubiri balaze sigino nti basobola okuddamu ne bateesa no mu America, wabula bagambye baagala okuddamu okuteesa no mu America nga bwadde garanti nti agenda kubeera straight. Tosobola kuteesa naffe ate nga bw'okukuta ne Isirairi n'atukolako obulumbaganyi tukyalwana ate naawe n'ojja. Kati bagamba nti baagala okuddamu okuteesa no mu America, kati bagenda kuteesa n'amawanga gali amalala 3, naye okuddamu okuteesa no mu America bagamba twagala asooka abeere straight. Abere azimbe kibayita trust. Yes, baagala agende maaso n'okuba nti azimba trust. Omusajja ayitibwa mu America mugaye sooka ozimbe trust. Kizibu nnyo okuddamu okwesiga naye nga bagenda kuddamu bagende maaso n'okuba nti bateeseganya. Abasajja bayitibwa aba Iran n'abasajja bayitibwa abazungu amawanga 3 Faransa, German n'ensi eyitibwa eya Bungereza. Wabula kino kikulu mu byonna byensoso okubuulira byawukana nnyo n'enteeseganya za Iran ne bali. Era bw'oba ogoberera olwedo okimanyi nabagambye nti okuteesa kwonna kuno okugenda mu maaso Omuyisirairi tebimukwatako. Omuyisirairi ali mu nsi yiye ne Iran. Okuteesa kuno kwonna kwolaba Iran kwatulwa n'abasajja Abayisirairi bo tebibakwatako. Era ensonga lwaki mbagambye nti bo tebayita Iran ku mmeeza. Batandise okukola sketch ey'olutalo olunala mu maaso. Balinda opportunity olwedde enkunyonyodde awo. Kati bo tebibakwatako. Oba bateesezza oba tebateesa tebaagala kumanya. Kubanga bo n'enteeseganya zino ezibazigenda mu maaso wakati w'omu Iran nga zirimu mu America ne gana amawanga. Bo balabanga opportunity eri Iran okandaliriza enteekateeka zonna. Bagamba nti Iran agula time nadda ku mmeeza ne bano kumbe eri alina byakola. Kati baba Isirairi tebaagala kumanya oba muteesa mutya tebibakwatako yadde. Ate bo tebafugwa ne bw'obeerani. Ekyo baakiraza America mpozi era nga byabadde mu plan. Baakiraza America batya nti America mu kaseera byabadde eri mu kuteesa na Iran batuula mu Oman, batuula mu kibuga Roma. Omusajja yina agamba nti oba muteesa mumanyi ye n'agenda aluwakula nga bakyateesa. Babadde ku rawundi namba 5 tezinnaba kuvaamu kalungi. Ate ono omusajja n'agenda alinnya mu pate y'okuteesa ye n'agenda alumba. Kitegeeza nti enteeseganya zonna ezigenda mu maaso wakati wa Iran ne gana amawanga agamuyita ku mmeeza ye Omuyisirairi tebimukwatako. Muva mu nteeseganya enkya n'abalumba kuba tebateesa naye bateesa ne bali. Ye Isirairi abagamba nti nze simuzannyisa nja kukuba mukube. Ono ye wakifuba nabagamba nti yooyo bo tobawulira nti oba mu kubanga n'enteeseganya zibadde zigenda mu maaso kati balina okunyiiga ku banyiize. Abantu baabwe babadde basindika ekkata n'ababadde bateeseganya n'eggwanga lya America olutalo lw'e Gaza okuggwa babagambye musooke muveeyo ffe tetuli bakuteesa. Tulina emmundu, tulina ennyonyi, tulina otunyumiza okuteesa. Babayise Bufaransa kyakoze okugamba nti Palestine ligenda fuuka yegenda ditongoza nti ggwanga. Banyiize bunyiize Abayisirairi ababadde mu nteeseganya ne bagamba mukomeewo sooke muveeyo. Bano Abayudaaya babagambye muveeyo mu nteeseganya. Lwaki batumanyiira? Ffe tulina emmundu zaffe muveeyo. Kakati okuteesa kwa Irani kyekyo kye mbagambye nti tekukwata ku musajja ono mu mbeera yonna nga bwegenda maaso n'okulabika nti munnange etambula tulindidde ki ekigenda okulabika nti kivaayo naye nga bategeezaako nti eggwanga etibwa erya Bufalansa finally bagenze maaso n'okuba nti bategeezezza France will formally recognize a Palestinian state. Gye n'asembula y'ekibiina eky'amawanga amagatte etuula buli mwezi gwa 9. Kati President wa Bufalansa Emmanuel Macron amaze okuba nti akawangamudde ategeeza n'agamba nti ffe Abafalansa tumaze okukisalawo tugenda kukkiriza nti Palestine ggwanga eryetongodde. Omuyisirairi kino tayagala kukiwulira. Era okujja kwa Bufalansa okukkiriza nti Palestine ggwanga eryetongodde omanyi bagiyita territory bagiyita country. Bagiyita territory.
lwaki mbu si ggwanga bagamba nti just territory si UN ekibiina ky'amawanga amagatte kiri kugonizinga ensi kyekigamba nti kakati eno nsi n'eno nsi kakati abo be basalawo ne bagamba ensi ne bagiwa kye bayita territory status n'okugiwa kye bayita country status nti kakati eno Uganda ensi emanyiddwa omukulembeze waayo yoono kye bayita territory kitegeeza nti kiba kitundu nga kirina n'akivunaanyizibwako nga kirina eggwanga eddala erikivunaanyizibwako oba nga waliwo akakiiko ak'enjawulo akaateekebwawo ekibiina eky'amawanga amagatte nti mutukulemberereko territory eyo teriba ggwanga kakati UN ebbanga lyonna Palestine bagirabanga territory okitegeera abakulemberawo bagiyita just authority Palestinian authority be bakulemberawo si gavumenti tebagiyita gavumenti bano Mahmoud Abbas ne banne tebayitawo gavumenti bayitawo a Palestinian territory under a Palestinian authority nti si ggwanga kakati singa kibeera bwe kiti Bufaransa agenda kuba afuuse eggwanga namba 142 mu mawanga agamaze okulaba nti gali kugonizinga statehood y'eggwanga erya Palestine statehood ya Palestine defying strong opposition from Israel and the US. Bufaransa ligenda kuba lifuuse eggwanga the most significant European power to recognize a Palestinian state. Ly'eggwanga erisinga obunene mwanga 142 agavudde ne gagamba nti Palestine ekimala lifuuke eggwanga. And the first among the G7 wealthy democracies to do so. Mu mawanga amanene agasinga okuba ne economies ennene okwetola ensi yonna ge bayita G7 ligenda kuba ly'eggwanga erisoose okukikola okukkiriza nti Palestine lirina kubeera ggwanga nga waliyo ne gavumenti kitegeeza Omuyisirayiri afuluma. Omuyisirayiri aba afuluma mu mateeka agafuga ensi yonna abatateekeddwa naye era nyina kye ngenda okukubuulira. In fact kankikubuulire ngenda kuwa reaction y'amawanga nga bwe googedde oluvannyuma lwa Bufalansa okwogera kino mu bino byonna ebigenda maaso okitegeera Isirayiri era kankiddemu kibagambe nti tebimukwatako ye Isirayiri ali mu nsi ki ani amufuga Isirayiri atwalibwa ani tewali asobola just kuwulirizaako eggwanga eri America basobola okuwulirizaako ko akatono naye abasajja bemulaba bo bakiwaji abatalina kiba naye gosaaga n'abo abasajja ne bwogamba nti Palestine eggwanga bano bo ba defiance abayisirayiri bamputtu bakibuli bwe batyo kakati ekyokulabirako ekyangu kyenyinza okuwa Syria nsi emanyiddwa nti nsi yeetongodde obulungi bagenda ne bagiwamako ekitundu Syria mulirwana waabwe Syria tewaliyo nnyo kibinja kibazoganya juzi bakutte emmundu ne bagenda bakuba Damascus ne bayokya defense headquarters za Syria abayisirayiri lwaki bagambye nti eyo naye badde preemptive attack kubanga eno mu kitundu ekiyitibwa Duruz ekibuga ekiyitibwa Suwaida balowooza nti amagye ga gavumenti gagenda kujja gayambe ku Baduruzi. Isirayiri ng'esinzire Tel Aviv negamba Syria nti abo Abaduruzi ffe betuwagira nti ate mubawagira mutya nga si bammwe ye si baffe naye tubawagira mikwano gyaffe temugeze ne mubakwatako kati okakasa Syria nti kibabadde boogera babadde bakikakasa abo abasajja ne bakwata emmundu ne bagenda balumba Damascus. Ensi emanyiddwa nti yeetongodde erina gavumenti nga tewali ggwanga likkiriza kugendayo. Bano abasajja bagenze nakibuli n'emmundu zaabwe n'ennyonyi ne bookya bana bayitibwa Abasiriya tata Abayisirayiri. Kakati okutongezebwa kwa Palestine nakyo oyinza obutakyesugulirako nnyo kubanga baba Isirayiri eva bakulaga nti amateeka ag'ensi yonna bagajeemera. Bawuliriza omuntu omu tebawuliriza UN, tebasobola kuwuliriza mawanga ga EU, Amerika yekka gwe basobola okuwulirizaako ate akatono
kubanga ne mu lutalo olwabaddewo twagambye nti Amerika yabadde agamba Israel ebbanga lyonna nti ogira olindamu omusajja tukyatula naye e Roma, tukyatula naye mu Oman Muscat, lindamu tulabe kyagamba. Nga enteeseganya zikyagenda mu maaso, Abaisirairi ne Amerika tebamuwuliriza ne bagenda balumba. Kakati Amerika egambibwa eti minisita wa Amerika ow'ensonga z'ebyoggwanga ye Michael Pompeo bw'ati ategeezezza n'agamba nti eno ebadde reckless decision ekoleddwa Bafalansa, tebagenda jjikiriza baba Amerika. Toyinza kugamba nti Palestine ggwanga. Baamerika bayombye. Ekibayombya ki? Bufalansa agamba nti ffe tugenda kukkiriza nti eryo ggwanga eryetongodde. Era Abamerika bagambye nti ekikoleddwa Bufalansa kisaavinga propaganda waba Hamas and sets back a peace. Emirembe gibadde giyinza okulabika nti giddawaawo tegigenda kuddawo. Bagambye nti Israel anyiize n'ababadde bagenda mu nteeseganya, abadde bakyali mu nteeseganya n'omu Hamasi abayiseeyo abagambye mu biveemu tujja kulwana. Era bagambye nti Abamerika bagambye it is a slap in the face. Abantu abattibwa ng'ennaku z'omwezi 7 October. Israel Bufalansa tebalowoozezaako. Ne mu statement ya Amerika eno eya Marco Rubio egambye nti Bufalansa kyekoze okugamba nti Palestine libeere eggwanga nti tebalowoozezza ku bantu battibwa nga ennaku z'omwezi 7 abantu abaaliyo mu 1,000 Hamasi be yatta battibwa nga 7 October 2023. Kyokka mu statement y'emu Amerika tayogedde ku mitwalo kumpi egigenda okwera 600 egittiddwe Palestine. Bo boogedde ku bali 1,000 bokka abattibwa Hamasi mu Isirairi, naye teboogedde ku mitwalo 600. To them, emitwalo 600 is nothing. Boy balowooza Abamerika gy'ensonga lwaki tebakimentioninze. Bagambye nti Bufalansa bano botongoza nti eggwanga, naye okimanyi nti baafiirwa abantu 1,000. Naye teboogedde ku mitwalo 600 egifudde Gaza. Beba Abamerika. Kakati e Isirairi, Ssaabaminisita Netanyahu agambye nti eno rewards terror and risks creating another Iranian proxy just as Gaza became. Tetusobola kukkiriza obanga awadde obutujju award, tetusobola kukkiriza. Ayombye Netanyahu. Spain Ssaabaminisita bamuyita Pedro Sanchez. Jjukira nti bano bo baali kugunayizinga ddabo gundi bakkiriza dda nti Palestine erina kuba ggwanga abasipaana. Era Pedro Sanchez ategeezezza n'agamba nti together we must protect what Netanyahu is trying to destroy. Abazungu batandise omutabukira. Netanyahu kyagezaako okwonoona tulina okiteekawo. Bulijjo tugamba nti walina kubeerawo two-state solution, amawanga abiri, Israel ebeerewo ne Palestine ebeerewo. Lwaki baagala kubeerawo bokka? Kakati basanyuse. Saudi Arabia basanyuse nabo bagambye eno ebadde historic decision. Obwakabaka obwa Saudi Arabia bugambye kyetugamba bulijjo kyekyo, twagala Palestine libeere eggwanga eryetongodde. Tetuyinza kusigala nga tugiyita just territory, eryo ggwanga. Bufalansa weebale. Jordan nabo bagambye kyekyo twagala two-state solution, amawanga abiri gombi gabeerewo. Bufalansa weebale kweyunga kwabo bagamba nti Palestine iteekeddwa kubeera ggwanga. Kati Palestine yennyini bagambye nti olwere tebaliyita ggwanga, bagiyita Palestinian Authority. Omukungu mu gavumenti mu authority eyo bamuyita Sheikh Hussein ategeezezza n'agamba nti ddala Bufalansa eraze nti yagala okukuuma amateeka ag'ensi yonna era bakisanyukidde nnyo. Hamas bagambye nti eno positive step eri mu right direction okulaba nti wabeerawo justice, ebintu ng'ebitambula. Amerika eyombye egamba tegenda maaso nokweka nti obolawo kino ekikkiriza ekigenze maaso nokola nti ekibaddewo. Bo bayombyemu buyombi bagamba tetusobola kugenda maaso nokweka nti tukikkiriza akadde kano, naye nga Israel esattira Bufalansa limu ku mawanga amanene okwetoola ensi yonna. Of course amawanga agagenda maaso nokuleka nti gasalawo ensonga ez'enjawulo ku mutendera ogw'ensi yonna. Bamu ku beebuuzibwako kubasalawo. Omumerika bw'amala okubuuza Omungereza alina okubuuza Omufalansa, alina okubuuza Omu Germany ng'oggyeko Russia ne China baatakolagana nabo bulungi. Kati Abafalansa bamaze okuba nti basalawo bagamba ffe tukkiriza Palestine libeere eggwanga. Israel tekiginyumidde, Amerika naye eyomba okukamala nga ebitambula. Eggwolero ly'omugongo mbakujjukiza bannaffe abo bali wali e Kawempe ekizimbe